Bei ya diramu. Bei ya diramu. Mulungi ndi mulungi. Naye byamba mulungi. Ate mugezi yayonka. Case number 2724, Uganda versus Nusera Ali. Musango guno nomanya nti kawedde. Naye segenda kwanika abantu esosola abantu namugenda kuba besi kasita kino ntadde ku kamera. Msonguzo na kuwaliro na ayigirira kuva eri yakusaba gavumenti kusindika mu kooti enkulu na kuwaliro nonyeza kusaba kuwedde era ndakubakuza mu kooti kasita kiwedde awo kibazo kyetaaga ekyo basi bawedde dda aji bamaze okumusindika mu high court sindisa mu high court kiwedde wano badde basobola omuzungizaawo wano basobola okuzungawo emyaka kawedde mudda kiddamu omusango baguweereza mu high court okujaganya mama fango naye nga ye fulufiga mwamutegeka omulaba presidential advisor wafu awedde mudda atusinise mu high court kyetwetagira kyetuliko ekituufu ebyamaanyi ennyo mulwadde alumya ejjiiko era omulwadde akoze ki agamyeko omutezi omulwadde alumya ejjiiko mulamuzi atugambye ati high court tell him high court oh my god yes mama baby ayakutya walinye ekyokuta tali kiddira lewembanga kisiriiwo ladies and gentlemen tugenze mu high court wano badde osobola okuzungirawo emyaka wano badde omalawo emyaka mukaaga iranga omusaba gavumenti ategezeza kooti we Nusera Ali mutango kusakula wamanga mushoka basanya mwana kandi tuchukuna kama namba 16 akatunga kusatu nakatunga akukuna nakawayiro si akateni product baga manti Nusera Ali wakati mwezi wa 5 bila bibi mwena na mwezi wa 10 bila bibi mwena ebuweya mu Wakiso district walingo n'umuzadde ego muparabirira omwana wena ko buyinza kintu anisha bakole kole y'omukwano n'omwana kintu anisha n'omwana y'emyaka 14 era emisano gyakasiddwa omwana wa gavumenti kyalo kikukiriza nga kizikatone owekajjansi olwa director of prosecutions bakutegeeza nti Nusera Ali olunaku olwaleero osindikiddwa mu kooti enkulu bajja okuba olunaku olutandika omusana otandika okuwulira
tono omusango guno eneka jenste tudda okunanibwa saba gavumenti ategeeza ajja kweta obujulizi okukakasa ensonga zino wammanga nti omwana kintuhanisha ng'alina emyaka 14 yali muyizi mu ssomero ng'ali mu kibiina kya senior 2 mu ssomero lya community high school ekitende mu Kajjansa South Council bajja gamba nti omuwaabi musango guno Zuula Nakiswi ye maama w'omuwala yatusibwako obuzibu era nga yali mufumbo oba mufumbo eri Muzerwa Ali ng'alina n'abaana babiri nti avunaanibwa mu musango guno gwe Muzerwa Ali gwe taata akuzizza omwana ono yatusibwako obuzibu era nga mubadde mubeera wamu ne maama we egweya mu Kajjansa South Council era nti omuwaabi musango guno Zuula Nakiswi abadde abeera wamu nomwana tusibwako obuzibu n'abaana balala 4 beyavaanako mu bufumbo bulala era nga abawala bali basula mu kisenge kimu n'omuwala yatusibwako obuzibu abasula ku kitanda ekya dabodeeka nti mu kiseera ekimu omwezi ogw'omwenda omuwaabi yategeezebwako abaana be nti gwavunaanibwa wali osobola n'oyingira mu kisenge kyabwe era n'omukwano n'omwana oyo wano babadde basobola omuzunzizaawo emyaka 6 nokyaleetera omuwaabi nanti mulimu abantu bangi okuyita omwana okuva mu ssomero ajja ase ebyo era n'okumanya emirundi emeka ekyabaawo namutegeeza kyakibaddeyo emirundi ebiwerako nti wakati w'omwezi